Kigambibwa nti gavumenti erina ekirowoozo ky'okuggyawo ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu oba biyite PLE olw'ensonga nti abaana bamaliriza P7 nga tebalina kye bamanyi. Teachers must therefore refocus the methods of teaching. Enkola eno okusinga eyamba abayizi okuyita obuyisa ebigezo ne weesanga nga bangi badda mu kuvuganya okutalina kigendererwa. Enkola eno ey'okuggyawo ebigezo bino ewagiddwa meeya w'e Katabi Ronald Kalema agamba nti gavumenti yalwawo dda era tebyetaagisa. Ndi omu ku bakiwagira olw'ensonga tutandise osomesa abaana just kuramwaka nosanga omwana wa primary aweesa ensawo akutte n'ebitabo mu ngalo ayina ebirala ewaka mbwa asomerera kuyita PLE naye omwana oyo n'amaliriza PLE nga tamanyi na value eri mu kufukamira kubuuza muntu. So nze ndowooza yaleese ekirowoozo kyo nti abaana bano tugende nga tubaaseesinga tamuli okutuuka bw'amalako emyaka 7 ayingire senior 1 nga talina kyakompiitingira wabula ng'asoma kutegeera. Meeya Kalema asinzidde mu mmisa ebadde ku Santa Maria Junior School n'ategeeza nti ebyemikono kye kiyinza okubbulula eggwanga Uganda. Nti omwana bw'aba avudde wali mu lubaawo eyandibadde nga leisure ye yandibadde bw'aba tali mu sports ali mu bajjiro ali mu holding. Nti omwana agenda ova mu ssomero nga si mpapula z'atambuza wabula ng'atambuza omutwe gwe nti bannange nze mmanyi okubajja mugira mu mpa wano omulimu. Gavumenti erelaxinge oba etunuulire obulungi abali matendekera go bwannannyini bye bongera ku ggwanga nga tennaba binika misolo nga tennabasaba kino tennabasaba kiri tennabasaba kiri. Mu ngeri emu n'omusumba w'obusumba bw'ensangi Reverend Dumba Sentamu avumiridde abasomesa abagufudde omugano okugenda mu maaso ne baganza abayizi baabwe nti kino kikyamu era kyongedde okwonoona eggwanga. Sentamu agamba nti bangi ku basomesa batuze ne kuzaala mu bayizi be basomesa era ng'ayagala gavumenti esitukiremu mu kukangavula abasomesa ab'empisa nga zino. Ganza abaana abawala ne baboononera future yaabwe babalamuze sifu balamuza kisa nakubaleka naye bakwateko n'omukono ogw'amaanyi. Tutandikira mu 12, 15, 18 naye twebaza Mukama nti mu baana ba second grade be twatwala ate mwe muvudde grade 1. Ono kwogera bino abadde mu kusabira abayizi aba senior 1 abayingidde ku Mountain Venom Maya ekisangibwa mu Town Council y'Ekyengera.